ne kati embere yonna okukozesa abasirikale kyemusinga okumanya kiri kimu nti gavumenti okuba ng'emanyi engeri Kyagulanyi bamanyi engeri gye yagenda naye kati nabo basajja batu nabo basaasira kuba ye baba mukwasa kino njagala kikubulira public esembayo olaba nga bamaze okulonda bagenda nabo basajja batu basaasira bayinza okuba nabo tebamanyi era nabo basigalawo nga bamanyi nti omukulu bali nayo babwali tebamanyi butya bwe yagenda nagamba nti Kyagulanyi mu mpikize kizibu kuzirabamu naddala nga ayese empikize ez'ebyobufuzi n'abamuli ku lusegere bennyini bampuuga bw'obabuuza nti Kyagulanyi kino yakikolanga atya nabo yabayita buyise mu press conference njagala kuwa example yali aggulawo ekitebe kyeyiganga abasinga baba bateeka mu baasi naye ate mu bo mulimu yakuba essimu tugenda Mbale oba okitegeera Mbale ne badeployinga naye ate ne batatuuka ne bakoma yiganga baggulawo kitebe kati empikize ez'ebyobufuzi afubye nnyo zikweka olwa political environment gyalimu gya operatingiramu nti nzibu tuba tokyali ku kyeyiganga ng'ate baggulawo ekyembalala kati kyo nkikubuulira nti engeri gyakolamu ebintu bye kizibu kyakutegeera kikyazzaako kizibu kyategeera kikyategeeza oba kikyagenda okukola enkeera n'akadde ako kennyininyini kisoboka okuba magiki kyabeera emabega w'abakulembeze between you and me abantu bonna abagenze ewa President Museveni kakube kunyumyamu kasitotulako naye kyovala okwagoye yakola akakodyo n'agamba yitasinkana Museveni kasitomuwa olunaku okwogerako naawe ovaayo okyuse kisoboka okubanga abasirikale bano assignment gye babawe ey'okukuuma because okukuuma kubeera nti bakukuuma ng'oli mulamu yes kubeerako kukolako report buli lunaku babeera balina okukolako report because nze ndabyeko talkshow ezimu ngo baleese omuntu ku mpewo naye nga patrol eri wabweru ekuuma omuntu oyo omunene mulimu alina ekitabo awandiika buli oli kyayogera eri omuntu otuuka n'okuba endobo n'ogamba sajja ono yandibaye nga ye mutuufu n'olekera awo okola bwe bakusindikira kati olwose n'oleetadde ekintu kyesinga okutegeera ekyo bw'ogenda mu animal behavior bakiyita altruism nti gwe oba ne instincts nze nsobola oba ne instincts ezinafuya ggwe naye ng'ate zinyongera maanyi kati bannabyabufuzi abasinga babeera ne gundi eyo babeera n'ekirungo ekyo mu bo oba okitegeera nti abantu abasinga osinga kuwulira nti we yagenda wa President Museveni ebigambo byamubula teyaddamu kwogera oba okitegeera omuntu yekka yamenya rekodi eriri pazo oba okitegeera yayogera bye yali yasuubiza ensi kati ate nawe yali mu coaching ekyo kyali stage managed nkikubuulira naye kati kino twa nti abantu basanga Kyagulanyi n'akaaba oba okitegeera oli n'akaaba n'asuula n'omwana nga muwere olaba Kyagulanyi motoka n'amusula n'agenda akwate ku Kyagulanyi naye ng'ekyamazima yerabidde ono omwana omuto gwabadde aweese oba gwabadde asitudde oba okitegeera kati ekyo ekirungo Katonda akiwa abaki abakulembeze naye ekirungo ekyo kituuka ne kiggwako mwanattu kituuka ne kiggwako kuba njagala kuwa example nti wano Lukwago naye yakirina Nassantege Ssebaggala yakirinako ekirungo ekyo kati Katonda ekirungo ekyo waba akikuwadde mu bbanga eryo abasinga bakikozesa bubi naye kati kirala okukiba nakyo ate kirala okikozesa n'osigala ng'ate oli muganzi eri abantu kati ekirungo ekyo abadde akirina olwaleero aleka kuba Robert Kyagulanyi Ssentamu oba okitegeera yalina syndrome eya altruism abasoma animal behavior and animal science kiba kirungo olusi kya mu nsolo so ne bana abakulu basobola oba balemererwa bakusindise kukola kirala overtime ng'obeera n'omuntu oyita mu tear gas oyita mu mbooko n'otukanolabira ddala nga kyaliko kyekituufu because we bagamba nti Kyagulanyi bamuganye osula mu hoteri kitegeeza nammwe abapatro emugoberera nammwe babaganye okwebaka nekirala kyenjagala okubuulira okusinziira Kyagulanyi babadde yeeyisa ebbanga lyonna toyinza kugamba nti Kyagulanyi baleeta abasirikale abo nga tabamanyi mugaso ki lwaki babaleese ate okuba naye yatuula n'abala n'agaya ekyamazima siina kubeeyisizaako bubi siina kubagoba naye kansooke mbateeke wano nga mbalabisa amaaso asatu ndabe kigenda kubeera kitya kubanga njagala nkubuulire Kyagulanyi mu kampeyini eno waliwo ebisale badde bituukanga n'aleeta amawulire nga mafu ngatya naye ng'ayagala kumanya gavumenti kikyezzaako oba ne bana kuba mwetoolodde ani amubega omutuufu omanye nayo tekiniki nga bwe wagamba kiri ekyo we yateeka abantu mu baasi nga bagenda Mbale n'abagala tulira gye tulaga eri ne badiployinga kati bateeka okuba baba amawulire nga maki amafu gavumenti ne diployinga Mbale naye nga abatuufu bagenda yiganga
kati ekyo n'ebyobufuzi olina okubanga okibala nagambye nti olutalo lw'ebyobufuzi lwatuuka ne luva ku maanyi mweno era atalina data atalina media lwadda ku psychological warfare tegakyali maanyi nga dda nti leeta ebikompola leeta emundu onkube lwakyuka ne luvaawo era omukulembeze atalina busobozi bugenda kubanga asobola okuzanyisa embeera ebeeriwo kigenda mbeera kizibu nnyo okontrolinga abantu baafuga. Okay, katugende ku engineer. Bwe baba banoonya akalulu boogera ku bagenda okuweereza service delivery and everything bye bagenda okukolera abantu. Engineer Kaweesi wamuwulidde. Ensonga yo eri nnyo ku ssente. Diru kyeno gye wali okutuluyingira parliament. Waliyo kyenye ekyo kyewali oteekamu ssente. It is my dream to go in parliament. To go in parliament. Ekyo kyekirooto kyange. Omusajja ono agamba ekirooto kye kyali kuyingira parliament ne batandi musasudde ne wetandi ye kasita ayingirayo lwaki tebamukiriza parliament tebakirizayo bantu ne bagenda bakyalayo kuba tagambye nti alina ekirooto kyagala okuteeseza abantu. It is about to deal na kuyingira parliament. Kale that aside buno buba bulwadde ki politically kuba oli professor Engineer Kaweesi alina okuba alina obulwadde obumutawaanya kiba ki ekiyinza okutuusa omuntu okugamba nti nze byonna kambifiirwe nyingire parliament ye Zambali agamba omusajja ono bandimusibye okugezaako okulwanyisa obulyake n'obukenuzi n'okumalawo enguzi mu ggwanga omuntu ayogera ati natunda ebyange byonna nteeke mu kalulu lwaki takwatibwa na bukwatibwa oyagala akwatibwe atazisa gwaki monetization of politics ewaffe wano musango n'otunda ebibyo byonna ng'oli mu kusiga mu ssente. Engineer Kaweesi kankati ensonga za Engineer Kaweesi mbadde nziraba okumala ebbanga ennaku naye kyenjagala okubuulira nti politics of identity wano abadde aludde ebbanga nga tabaawo ekyo njagala kitegeere olwaleero nti kaadi ya Nuupu Kyagulanyi okuva weeyajja kaadi ya Nuupu gwafuuka musingo nti kaadi ya Nuupu osobola ogitwala mu banka ne bakuwa looni kube bashuwa wangamba wano nti kaadi ya Nuupu kogifunye essaawa yonna ne bamanerenda bajje ebyo kiri Engineer Kaweesi alayika ali awuliriza gwe professor kati kye tulina okubala ekituufu tumanye nti ekyamazima sinabeera mu kuba kyamukira ku Engineer Kaweesi wano omuntu yenna bwa breakinga wano osooka n'omanya baani abamu interviewinze waje